kale mbaniriza nnyo mwenna abagenda maaso n'okuba nti ate mwekumira ku Tristock. Mugamba mutya? Kansubire nti muli bulungi bannyabo ne bassebo. Mbabuuzaako mwe mwenna abagenda maaso n'okuba nti ate mutugoberera nga musinzira amawanga g'Abawarabu, Oman, Qatar, Dubai, nammwe abawana e Uganda nammwe sibalese era nammwe mbatumirako. Mwebale kuba nti ate mutugoberera, mwebale kuba nti ate mutufollowinga. Amawulire ge mbalidde mu kaseera kano, omwana wammwe kambayite bakadaama, mu bakadaama Muna essaawa zino eno yagudde mu bintu era wenjogerera yakubye eddiiru ya buwumbi ya butitimbe na butitimbe bw'ensimbi. Muna ayongedde okuba nti ate ayinsipayalinga bakadaama banne oba abo bonna abaana b'obuwala bagenda mu mawanga g'Abawarabu okuba nti ate bakuba ekyeyo. Olunaku olw'ejjo waliwo kampuni emanyiddwa nga Multimind Tours and Travel eyavuddeyo nemuwa oba brand ambassador asobola okuba nti ate afuuka social media influencer waabwe. Jjukira Muno oyo alina namba z'amaanyi nnyo ku kitimba okwo. Temuddamu kuzoleya kitimba. Muna ku TikTok yakikuba n'agiggala n'agerina ne ku Facebook nayo alina ba followers nkuyanja, ne YouTube channel ye naye etambulira ddala. So kampuni eno yatunulidde namba z'alina ku social media nerabira ddala nga alina qualities ezisobola okufuuka ambassador wa kampuni eno. Era essaawa eno mwenna abaagala okutambula nga mugenda mu ggwanga nga Dubai, kale okutambula okubasaabaza wano na wali, Muna yabakwatidde ebendera mu kiti ekyo era nga obwambasada tebujja bwereere, obwambasada bugirako akasimbi, bugirako ssente era nga Muna y'omu ku abo abafunye mu kintu kya social media. Social media biseera ebyo yali ezo bagizoleya ng'omuntu okubeera ku kitimba okwo n'akola byakola, bamuvuma bakola biki, kati nga Muna baavaayo ne bamukriticizinga mu kino ne bamukriticizinga mu kiri, naye yakubye jackpot era wenjogera kati yafunye n'obwa ambassador wa kampuni esangibwa e Dubai etambuza n'okusaabaza abantu. Muno oyo tali yekka, ayambibwako boyfriend we amanyiddwa nga Derek wa radio gwe mulaba mu bifaananyi abo we bagenda maaso n'okuba nti ate bakwasaganya emirimu era nga w'omulaba awo yagenze maaso n'okuba nti yekenneenya empapula ssaako n'okuba nti ate asayininga contract ne kampani eno. Muna tumukongratulatinga okuba nti ate yatuuse ku kkula eryo. Ne tukubiriza nammwe mwenna abali eyo okukola ennyo okusobola okuba nti ate mubiitinga fears zammwe n'okuba nti ebigambo by'abantu tebibajja ku mulamwa. Muna tujjukira twamulabako kaawo yagendanga n'akola videos ku TikTok, yasinga omutunda n'akolanga videos ezasanyusa abantu ng'agezaako okukola ekyo ky'asobola okusanyusa abantu. Anagenda ne ku Facebook n'asanyusizaayo abantu, YouTube channel ye etambula. So essaawa eno ye brand ambassador wa company eya Multimind Tours and Travel esangibwa wali e Dubai. So mukisa gw'amaanyi nnyo era kyakulabirako nnyo eri mwenna abakozesa social media. Kozesa ekintu ky'obulungi osobola okuba nti ate ofuna brand mu maaso awo ojja kuba nti ate ogifunamu. Mwebale kuba nti ate mutugoberera, oli ku Tristock genda maaso n'okuba nti ate osubscribinga. Tugenda mu maaso n'okuba nti ate tukweta buli ggulire lyoba weetaaga ate okuwulira. Mubeere bulungi, mweraba.